أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد amatendo amalungi era amajjuvu gatenderezebwa n'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala omutonzi w'ebitonde byonna, alabirira ebitonde byonna. Nze naawe ebbanga lyonna gwe tuteekeddwa okuba nga tusinza, atuteekeddwa okwawukana kw'ebyo byonna ebitali ye, nabwe kitaba ebitiibwa. Neekuutira nga mbakuutira okubanga ebbanga lyonna Allah lyanaamala ng'akyatwazisa ekyengera eky'obulamu okubeera nga tumusinza, nga tumwawula kw'ebyo byonna ebitali ye. Tusaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala asse ebyengera n'emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, oyo eyafuuka ensonga okuba nti ssaawa zino alhamdulillah naffe twenyumiriza mu bujjuvu bw'ekyengera kino diini busiraamu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Olunaku olwaleero lwakubiri nga bweri pologulamu yaffe, tubeera ne dalusu ey'okuddamu ebibuuzo ne Sheikh Abbas, Director wa Mukono Islamic Institute. Nabwe kityo tugenda kubeera nga tutambula ne pologulamu yaffe nga bulijjo biidhini subhana wa ta'ala, nga tetunabagenda mu maaso n'ekibuuzo ekisooka agenda kusooka babuuzeeko biidhinillah, ate tulyoke tweyongereyo. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله. tumwebaza Allah, tumutendereza, tumusaba Allah sokusaasira kwe ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Neekuutira nga sibaleseeyo twagale Allah n'okumutya, nga tuyitira mu kulekayo bye yaziiza n'okukola bye yalagira. Abawuliriza baffe n'abatulaba mwenna, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Buterevu tugende ku kibuuzo kyaffe ekisooka. Ekibuuzo ekisooka kigamba nti Sheikh, waliwo edduwa ey'enjawulo esomebwa nga tusala ebisolo ku Yidi al-Adha ng'eyawukana kwezo ze tukozesa
oba kweyo gye tukozesa bulijjo nga tusala ebisolo mu nnaku zino endala oba mu nsala endala. Tulinawo edduwa ey'enjawulo esomebwa nga tusala ebisolo ku lunaku olwa yaumul idi al adha. Edduwa gye tusoma nga tusala ebisolo mu nnaku endala yemu gye tusoma nga tusala ebisolo mu nnaku oba ku udhiya. Tewali njawulo. Bisimillahi wallahu akbar, bisimillahi wallahu akbar. Oba osobola okwongerako ekigambo nti allahumma hadha minka walak, allahumma hadha minka walak. Ate kibeera nga yedduwa yemu gye tusoma mu nnaku endala era gye tukozesa nga tusala duhiya, gye tusoma nga tusala aqiika ne okusala kwonna okwenjawulo tusoma dduwa yemu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Kibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh mbuuza idi eno eyina takbiira mmeka? Bikwatagana takbiraati zetukozesa ku idi eno era zetukozesa ne kweri. Zibeera 7 ku raka esooka ne zibeera 5 ku raka ey'okubiri. Zibeera 7 ku raka esooka ne zibeera 5 ku raka ey'okubiri. Kyekigambo ekyasembayo okubadde nga waliwo abalaba zibeera 9 ku esooka 7 kwekola ki ey'okubiri. Eta takbiraati 7 ku raka esooka, raka ey'okubiri ne zibeera takbira 5 ng'oggyeko intiqaliya ekujja wansi okubeera nga ekuleeta waggulu. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Sheikh, nzikirizibwa bwe mba ngenda okusoma khutuba ya idi, nzikirizibwa okutandika ne takbiira neŋŋamba nti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kiri mu mateeka Sheikh? Ara al ulama abawalimu abakakafu abanywevu balaba nti okutandika khutuba ne takbirat mukhalafata sunna, kwawukana na sunna. Khutuba yonna Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalinga agitandika na takbira, yali agitandikanga na hamdala, kutendereza Allah tabaraka wa ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi. Ebigambo ebifaanana bwe bityo oba okutendereza Allah konna kutandika nako. Oluvannyuma bwebeere ya idi osobola okuteekako takbirat, wabula abagantandika ne takbirat gyekiri madhahib nga bo balaba khutuba bagitandika na takbira, wabula kyawukana ne sunna. Khutuba ya idi kyawukana ne sunna. Khutuba ya idi eyina ebyenkizo byeyina ku khutuba endala. Ojja kusanga nga uyadde nga eyina ebifaanana ng'ekyo ntutandika ne takbira naye nti yo ebeera khutuba emu. Kyekigambo ekyasembayo khutuba ya idi ebeera emu. Era mu byenjawulo byayo nti yo tugisoma nga tumaze kusaala, tugisoma nga tetunnaba kukola ki, nga tumaze okusaala. Tutandikira ku ssala tulyoka tukola ki, tulyoka tusoma khutuba. Ate ekhutuba ya idi tusooka kusoma khutuba ne tulyoka tukola ki, ne tulyoka tusaala. Khutuba y'ejjuma tusooka kusoma khutuba ne tulyoka tusaala. Ate ya idi olutuuka bwe tuti tutandikira ku ssala ne tulyoka tukola ki, tusoma khutuba. So ebyenjawulo biwerawerako mu khutuba ya idi ku khutuba ey'ejjuma. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Sheikh, ekyogamba nti
kyotegeeza ne khutuba emu kitegeeza nti tewali kutuulamu. Temuli kutuula. Barakallahu fikum. So khutuba eya Idi temubeera kutuula. Khatibu kasita atandika okusirika alina kusirika ng'amaliriza bumaliriza. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atuteeramu obwangu. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe nsaba kumbuulira ku bumogo ensolo gye ŋŋenda okusala bweba nayo nga tebunnemesa kugisala, ate era ombuulire ku bumogo ensolo bweba nayo nga siteekeddwa kugisala. Obumogo singa ensolo eba erina obumogo buno buna bwabulabe tugisalanga. Nabbi Muhammad yabumentioninga mu hadith, yagamba nti la tudhbahu al-awra al-dhahiru awruha, tokkirizibwa kusala nsolo al-awra tegezaamu muzibe ng'erina eriiso limu obanga gonna gaziba tetugisala. al-dhahiru awruha singa ebeera obw'omuzibe bwayo bumanyikiddwa nga ne bweba etambula olaba sayidi ey'okubiri tetambulirayo, obanga ogiraba muzibe eyo tebagisala bwe tubasala al-udhiya. Ensolo ey'okubiri yaga nti wala tudhbahu al-arja al-dhahiru arjuha, n'ensolo ennema tetugisala ng'obulema bwayo bumanyikiddwa nti ekigere kyatemebwako obanga ogiraba etambula nnema, tugezanga okugisala efaanana bwetyo. Era la tugiza bw'oba ogisala tofuna mpeera ya udhiya. Ensolo ey'okusatu oba akamogo ak'okusatu yaga nti la tudhbahu al-maridu al-dhahiru maraduha, tokkirizibwa kusala nsolo ndwadde ng'obulwadde bweyolefu ku yo, nga n'okukolola ogiwulira ekolaki ekolola. Ensolo eyo tetugisala obanga ogiraba mutuufu eweddeyo noga nti ogenda kusala eyo, amateeka g'eddiini tegakkirizibwa kukolaki kugisala. Ensolo ey'okusatu oba ey'okuna, kamogo ak'okuna, la tudhbahu al-kasiiru, tetukkirizibwa kusala nsolo nga la mukha fihi, kali awo konna kakonziiba, kibaite kasiiri, kakonziiba nga mutuufu tekaliimu na busomyo, katambula konna kabula kugweri. Ensolo efaanana bwetyo nayo tetugikola ki tetugisala. Bwatu yayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Buno bumogo wammanga bubeera ku nsolo tugisala, ne bw'ofunayo ekisingawo osobola okusala ekyo. Mithaalu dhalika al-maqtu'u adh-dhanab, gye basazeeko omukira okkirizibwa ogisala, wabula bw'ofunayo etali bwetyo osobola okugivaako. Ekutuseeko ejjembe, bw'ofunayo ennungi esingako awo nga tebagikutulako jjembe osobola ogisala, naye bw'ebeera nga yeeriwo amateeka gatukkiriza tugiza okkirizibwa okugisala. Gye bakutuddeko okutu abawali bagamba nti tugisala, bw'ofunako esingako awo osobola okusala eyo, naye ng'ekutuseeko okutu ekkirizibwa okukola ki okusalibwa. Nabwe kityo waliwo gye babalambako ng'eriko bagirambako tukkirizibwa okugisala. Nabwe kityo ensolo yonna endaawe tukkirizibwa ogikola ki ogisala. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiika. Sheekhe, nayingira ennaku 10 ze tulimu nga siina ssuubi lya kusala, nga siina ssente, neneesalako ebimu ku ebyo ebyagaanibwa mu hadithi
nga enjala, enviiri, kubanga nali sina ssuubi lya kusala. Ate nagenze nabadde ndi awo nenfuna sente, Allah nampa sente ate nga njagala kusala. Sheekhe nkole ntya? Nsale oba mbiveeko? Omuntu singa avudde emabega nga talina ssuubi lya kusala, Allah namugererawo wakati nafuna obusobozi obusala, emabega ate avuddeyo ng'enjala akwatako, kyajja mu hadith nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti yenna nasala fala ya'khudhu min ash'arihi wala adfarihi shay'a, tageza okukwata ku njala yadde ki, yadde akooya konna ku mubiri okajjako. Nabbi yaziiza kabeere ka nviiri, kabeere ka masulubu, kabeere byenkwawa, ebeere halki laana, kulongooza private parts, tokwatako. Bwatu byagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mbeere faanana bwetyo. Kati singa oli avudde emabega nga ye mbutuufu talina nniya ya kusala era talina busobozi, Allah namusaasira nafuna awaafunidde waleetera nniya, nabeera nga agenda mu maaso, nabeera nga asala. So ne bwoba ofunye ku lunaku olusembayo tokkirizibwa kuddayo koonako kukwata ku njala yadde enviiri oba akooya konna ku mbiri. Ne bwebeera mu ayaamu tashiriki tokwatako paka wookoze ekiwoomaliriza okusala. Yenna amaliriza okusala khalas yasobola okugenda mu maaso n'okubeera nga atoola ku nviiri ze oba ku bwoya bwe obuli ku mulibiri oba ku njala ze. Amateeka g'eddiini gamukkiriza okubeera nga abikola ebyo. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Sheikh, ennyama gye mba nsaze eya dhuhiya egabwa etya? Ennyama ya dhuhiya eyawulwamu emiteeko esatu. Muteeko ogumu gwona asaze nabeerako nekyafuna n'aliisaako abantu be, wabula bwe yeesonyiwa n'aga nti sijja kubawa ye n'abafunira endala, nakyo kikkirizibwa. Oba kyalabwako nga nabbi waffe alaihi salatu wassalam yasalako engamiya 100 baali bagenda ziri abewela. Akati omuteeko ogwokubiri osobola okubeera nga oguwa ab'eŋŋanda ba aqarib. Muteeko ogwokusatu ne gugenda eri abaavu bamufuna mpola naddala ba neighbor otandikirako, nabo ne babeera nga babeerako ne kibafuna. Gyemiteeko esatu ejawulwa ku nnyama eya al-uthshiya oba eya dhahiya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Kigambibwa nti era n'ennyama ya aqiika efaananira ddala n'eya al-uthshiya. Bwe tutyo bwe tugiteekateeka eri bangi mu bawalimu baffe. Sheikh, ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh, wembeera ne muzadde wange nga mushiriku naye nga asaala, waafa nzikirizibwa okumusabira? Ne bw'aba nga asiiba nga nekijja yakola naye nga mushiriku, Allah yatugaana omusabira. Ebbanga lyomala ng'olina confirmation nti afudde ala shiriki, afiiridde ku ki? Shiriki. Kissa emanyikiddwe ya Abu Talib taata w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, n'okuyamba kuyayamba eddiini. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhaaqa min adhaabi Quraishi wa yadhuuqu adhaaba Quraishi Abu Talib. Nabbi yakombanga ku bibonerezo by'aba Quraish eby'obusiraamu nga n'ekitaawe omutoya abikombako, naye nga lam ya'tanika al-islam, tayingiranga busiraamu. Atuuka ala firashi mautihi, atuuka okufaaku, nabbi agenda waali amugati ya amma qul la ilaha illa Allah, taata gamba la ilaha illa Allah, kalimata ashhadu laka biha inda Allah. Ekigambo ekyo nja kukujulirako mu maaso ga Allah nti Allah taata yatoola shahada.
waliwo basonadidi quraish basenkaggale mu ba quraishi nga Abdullah ibn Utba bwe mbaseerabidde ne Abu Jahl n'abalala ne bamugamba nti atarugabu an millati Abdul Muttalibi, oyagala kuva ku nzikiriza ya Abdul Muttalibi? Faada Rasulullah nabbi naddamu namgati ya amma taata qul la ilaha illa Allah ashhadu laka biha inda Allah, gamba la ilaha illa Allah nja kukujulirako mu maaso g'owekitiibwa Allah. Faada nabali abakuraish ne baddamu. Faada Rasulullah omubaka Muhammadi naddamu kitaawe namugati ya amma taata qul la ilaha illa Allah, gamba la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah, nja kukujulirako mu maaso ga Allah. Faada nabali ne baddamu. Yaliwo yanaletinga hadithi yaga nti kana akhiru ma mata alayhi ala millati Abdul Muttalibi, yafiira ku nzikiriza ya Abdul Muttalibi. Nabbi naga nti wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank, ngenda genda maaso nga nsaba Allah kusonyiwe taata ebbanga lyennamalanga Allah tanziyiza kuggwe. Ekigambo ekyo Allah nakisaako aya 2 mu sura ez'enjawulo. Esooka yaga nti innaka la tahdi man ahbabta, Muhammad tosobola kulungamya buli gwoba oyagadde, walakinna Allaha yahdi man yasha, ne Allah alungamya gwaba akoze ki, gwaba ayagadde. Aya eyokubiri ya Tawba egamba nti ma kana linnabiyi, tekigwanidde omubaka Muhammad wallazina amanu n'abakkiriza an yastaghfiru lilmushrikin, okudda ku bashiriku noga nti Allah musonyiwe oba Allah musaasi gwotegedde nti mushiriki, noga nti Allah musonyiwe oba Allah muwe kiwumula ekyemirembe ng'omanyi mushiriku afiiridde ala alkufr walau kanu uli qurba, ne babeera baŋŋanda, tokkirizibwa. Ebbanga lyomala ng'omaze okukakasa ti omusajja afiiridde ala shiriki, afiiridde kukuba kitabo, abadde azina abalongo, omuntu afiiridde kukwalula balongo, kwabya nnyimbe, afiiridde ku mbeera ey'obushiriku ey'okusamira, afiiridde kweraguza, abadde mulaguzi, abadde azimba amasiro, abadde akola ebintu by'ekishirikushiriku, ebyo byonna gwe n'omutegeera nti byaliko n'abifiirako nga yenzikiriza, tokkirizibwa kumugamba nti Allah musonyiwe oba Allah musaasire. Yegaana Allah tabaraka wa taala ng'atandikira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, oluvannyuma naffe abasiraamu Allah n'atugaana jalla jalaaluhu. Tusawe ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atulungamya eri ekituufu. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheikh mbuuza nti abaana basomye eddiini ne muzeeyi waabwe akyali ku mbeera ey'ekikadde, kyokka nga bwe baba basaala jjama kiba kyamakulu muzeeyi okubeera nga abasaaza, naye abaana si bamativu ne muzeeyi okubasaaza. Abaana babuuza Sheikh, muzeeyi bamusolovinze batya? Aqulu wabillahi tawfiq, bwe tukitegeera nti muzeeyi takola shiriki, alimu bidaat ezimanyikiddwa eza bulijjo ng'okusoma amaduwa gano, kusoma amawuledi. Sallu alayhi bidaatuhu, musaalire mabegawe yamanyiye bw'alinyonnyola bidaa zewaani ewa Allah tabaraka wa taala. Jaa min kalami al-imam al-Bukhari alayhi rahmatullah, sahih al-Bukhari, imam al-Bukhari yabuuzibwa ekibuuzo ekyo, yagamba nti sallu alayhi bidaatuhu, saala bw'ayalimanya bw'alinyonnyola ye bidaa zewaani ewa Allah. So afaanana bw'atyo, tobeeramu nakubuusabuusa, musaalire emabegawe nga bwe mugenda mu maaso n'okumunyonnyola. Amma bw'abeera mu shiriki ne mukikakasa nti kitammwe ate yasaaza, ate mukubi wa kitabo mathalan akuba ekitabo mu shiriku, musobola okusaalira emabega olw'okutya obutabanguko obubeera mu famire. Bwe mumala musaale ng'essala wabbali
gye mumanyi nti eyo ntuufu ewa Allah tabaraka wa taala. Nabwe kityo omuntu nga mutamiivu yabasaazizza mukkirizibwa okusaala naye bw'abanga mukakasiza nti imaamu yaaliwo nga munywanjayi imaamu oba mutamiivu mwe mukakasa nti musaala naye ajja ayinza okujja n'abasaaza raka nga 3 asaaza dhuhuri tategeera ate Allah yagaana abo okuyingira mu ssala ebbanga lye bamala nga batamidde. La tadkhulu ssalata wa la taqrabu ssalata wa antum sukara, temuyingiranga mu ssala nga mutamidde. Allah yagaana. Kati ayinza okuba imaamu yasaaza olw'okutya fawda yinza okujja mu community tubeere emabega we tumala nti tusaala essala yaffe ala awahdana nga tugisaala kinnoomu obutateekawo fawda oba mivuyo mu kitundu ekyo. Wal ilmu inda Allah. Barakallahu fika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe namisinze magharibi ne swalatul ishai etuuse sanze basimbye layini nenjagala obeegattako nga bo bagenda kusaala ishai ate nze nina okusaala magharibi. Sheekhe wembeegattako nga nnoonya empeera za jama, imaamu bw'asituka okukima laaka eyokuna nze asala magharibi nkola ntya? Okusooka kwa byonna qawulu eyo oba ekigambo ekyo kiriko qawulu bbiri. Abamu ku bawalimu bayongerako n'endala. Sookera ddala ye muntu okubeera nga adda wali n'asaala maalibiye n'agimaliriza. Kudda wali n'osaala magharibi n'ogimaliriza, w'obasangidde bano abali ku ishaa'i n'obeeyungako, ekyo kiri jaiz. Lwaki? Nti olina kutandikira ku ssala gye walese ey'emabega n'olyoka osaala eyo eriwo. Qawulu ey'okubiri an tusalli ma'ahum biniyati almagharibi, okusaala nabo nga gwe niyo yina ya maalibi nga bo basaala ishaa'i. Kyalabwako nga basahaba basaazibwa muntu alina nniya ndala ng'ate ye bo abamugoberera nabo balina nniya ki ndala. Era ne kibeera nga bw'otuuka ku raka ey'okuna oleeta kye bayita niyatul infisal, niya y'okweyawula ku imaamu. Qalahu al-imaamu Ibnu Uthaymin. Imaamu Ibnu Uthaymin yakireeta mu arkan fatawahu fi arkan al-islam, yannyonnyola ensonga eyo n'aga nti nakyo kikkirizibwa ne weegatta ku basaaze bwe batuuka ku raka ey'okuna okuyimuka, gwe n'oleeta nniya y'okubaawukanako n'otuula wansi n'osoma tahiya n'otoola salaamu w'obasangidde wonna, ate n'obeeyungako n'enniya eyaki n'enniya eya ishaa'i. Wallahu ta'ala a'lam. Abalala mbawalimu baalaba nti osaala nabe yeeriwo naye nga gayru sahihi, si kituufu. Saala nayeyo eriwo bw'omaliriza n'osaala magharibi ewalala, naye ekyo si kituufu. Ekisookera ekituufu tutandikira ku ssala yakoze eki yasoose nga we kyajja mu bujulizi. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Sheekh onaabuuza agamba, Sheekh nsaba kunnyamba, imaamu wabanga atusaaza namala okusoma al-Fatiha nze amugoberera awasiriseemu nkole ki? Imaamu bw'aba asaaza abantu mu ssala ez'olwatu, amateeka gamugamba okusirikamu akaseera kakusisaamu. Mateeka gamugamba kusirikamu kaseera kakusizaamu. Basahaba bwe batyo baalaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olw'ensonga nti ekigambo wala ddaalliin kigambo kiwanvuwanvu, kyetaaga okusikamu ku mukka. Baalabanga Nabbi ng'olw'okuba nti mwalimu okuwanvuya okuneneko, yasirikangamu kwagala kusirizaamu kaawo bwe yamala n'ayungawo. Era obujulizi bulaga ekyo.
so omuntu takkirizibwa kusomera mabega wa imaamu, takkirizibwa era okusoma kwa imaamu kumumalira. Wabula bangi mubawali mubalaba naddala jumuhurul ulama eraba nti teeka mutakkirizibwa kusomera mabega wa imaamu okujjako al-Fatiha nga bwe kyajja mu hadith nga kwoli sahaba yali atawanya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kusoma kwe, nagati ani abadde ansumbuwa mu kusoma kwange? Sahaba namuga nti yenze, namuga nti togezo kikola illa bi fatihatil kitabi, okujjako fatiha al kitab qawlu jeri era tujiwe ekitiibwa. Wabula esingako okubeera ey'amaanyi yegamba nti omuntu teyali somedde mabega wa imaamu ki al-Fatiha. Obujulizi buli luddawa? Obujulizi Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani aga nti wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu, fa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Qur'ani bweba esomebwa mugiwulirize, fastami'u lahu mugiwulirize, wa ansitu era Qur'ani bweba esomebwa tusigala tusirise. Kati gwe ddi wonaagisomera nga nabbi teyateekawo gaapu? Ekyokubiri kyekigambo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba mu hadith, n'agamba innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, imaamu yateekebwawo kugobererwa. fa idha kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira, imaamu bwaga nti Allahu akbar mwenna muga nti Allahu akbar. Wa idha qaraa fansitu, imaamu atandika okusoma mwenna musirike. Katubuuza omuntu agenda kusomera wanga nabbi yatugamba kukola ki? Kusirika. Ensonga eyokusatu kyekigambo ekyajja newankubadde nga hadithi fihi dha'f, ekigamba nti imaamu okusoma kwa imaamu kumalira ba ma'mumin. Bagamba bawalimu nti eno hadithi gye tusoose okusoma eqawweeyo eri mu sunan Abi Dawud ne musnad ng'eraga nti okusoma kwa imaamu kumalira ba ma'mumin naddala mu sola ez'olwatu. Wabula ebifo bino wammanga ma'mum ne imaamu n'asaala yekka balina kusoma al-Fatiha, baagala tebaagala. Ekifo ekisooka kulla salawati sirriya, essola zonna ez'ekyama imaamu ma'muma asadde yekka olina kusaala ng'osaala ki? Ng'osoma al-Fatiha. Era bw'ogaana ogisomerayo essola ebeera ya kitundu. Ensonga ey'okubiri oba ekifo ekyokubiri, imaamu yenna waabeera nga gwe okulembedde abantu, essola zibeere za lwatu oba za kyama, olina okusaaza abantu nga al-Fatiha ogisoma. Ekifo ekyokusatu man salla munfarida, yenna asaala nga asadde yekka, oba essola za lwatu oba za kyama, olina okubeera ng'osaala nga al-Fatiha ogisoma. Bw'ogaana ogisoma essolayo ebeera nfu, kubanga al-Fatiha mpaji mu mpaji zaki z'essola. Kakati waliwo n'omuntu omulala atakkirizibwa kusoma al-Fatiha, ye muntu asanze imaamu ng'ali ku maviivi. Oyo ku maviivi tokkirizibwa kusomerawo ki? Al-Fatiha. Ebeere ng'essola ya kyama oba ya lwatu tosomerawo al-Fatiha. Lwaki? Nti nabbi yatugaana okusomera al-Fatiha ku maviivi, yagaana yadde ku sujudu wansi. Yagamba nti ala wa in nuhitu, nazizibwa nze Muhammadi an aqra al-Qur'ana inda sujudi wa inda ruku'i, okusoma Qur'ani nga ntadde emikono ku maviivi obanga nvunnamye wansi. Yagamba nti fa amma ruku'u fa u'azzimu fihi rabbi, kibaita ruku'u nina okubeera nga ntenderezaawo Allah. Wa amma sujud, ate sujudu fa ajtahidu biddu'a, noonyayo edduwa yonna faqaminu an yustajaba lah, Allah yanguwa nnyo okubeera nga ayanukula edduwa ng'omuntu atadde ekyenyi wansi. So ebyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam byayigiriza ku nsonga eyo. Naye awamu n'okubeera nga tugambye nti omuntu takkirizibwa kusoma al-Fatiha mu ssola ez'olwatu, kawulo endala tugiwa ekitiibwa oli bw'aba agyogedde nga ye gy'alemeddeko kuba eriko abawalimu bangi, naye nga kitulaba nga kyekituufu kyekyo. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, mbadde n'enniya ey'okusaala
sunna la kanya nga sinna sala dhuhuri nengenza okujja nga dhuhuri emaze okuyimirirawo sheekhe nzikirizibwa okuziriwa nga dhuhuri ewedde. ebigambo by'okuliwa sunna biri bibiri eri abawalimu baffe. abalaba nti bwoba omanyiridde okugisaala waali giriye naddala sunna ezo rawatib sunanu rawatib. abalamba walimu ne bala nti la sunna tetugiriwa bwebanga ekuyiseeko Allah akuwa empeera yaazo era nga kyekigambo ekyasembayo okubeera ekituufu. sunna teriibwa. ekintu ekyesunna ekitali kyabuwaze oba kitakakatako teri bwetaavu bwakukiriwa. bwobanga ovudde emabega ng'okikola Allah akuwa empeerayo nga bwe kyajja mu hadith nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti omuntu bw'abeera ne udhur ng'afunye obulwadde afunye ebimutawaanya n'atasaala ki sunna oba n'atakola kyabadde ateekeddwa kukola, qala Allah, owekitiibwa Allah agamba ng'agamba bamalayika bano abawandiisi, uktubu li abdi, muwandiike ku muddu wange makana yafaluhu sahihan muqima, byabadde akolanga mulamu ate nga si mutambuze, byonna basigala babikuwandikako empeera yo n'ogifuna. era ekyo kitambulira ddala ne ku muntu afunye udhuru yonna mu kusiiba arafa togiddamu nti kyala mathalan arafa musanze mu nsonga togamba nti anja kugiriwa arafa, la tebagiriwa. omuntu okugamba nti arafa ensanzewo olwamukaaga nga bwe tutera okusomesa abantu nti olwomukaaga terusiibwa arafa, udhuru ezze nabbi Muhammad yaziiza tosiiba, Allah ajja kuwa empeera yo nga nzijuvu insha Allahu taala. ebbanga lyomala ng'ovudde emabega ng'okikola ki ng'okikola. wal ilmu inda rabbina azza wa jalla. barakallahu fika. Sheikh, nabadde n'enniya nga njagala kutandika kusiiba Mande Lwakuna, naye olwokuna lugenza okutuuka nenfuna ekinnemesa okusiiba, naye nga nabadde n'enniya eyagala okusiiba ng'ate mabega mbadde sisiiba nnaku ezo. Sheikh, Allah mbalako nti nasiibye era nfuna empeera z'okusiiba. nedda ssebo, empeera tozikola ki tozifuna ebbanga lyomalanga emabega obadde tukola ki tokikola, wabula kitandiko kyemanyiiza insha Allah. wonaabeera ng'obadde okimanyiiridde Allah ajja kuwa empeera zo. hadithi yajja ku muntu avudde emabega ng'akola ki ng'akikola, oyo Allah tabaraka wa taala amuwa empeera ze nga ki nga nzijuvu. wallahu taala alam. barakallahu fika. kibuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, taata wange yafa lunaku lwakusatu ne maama wange naye yafeera ku lunaku lwali lwakusatu. sheekhe, bwe nsalawo olunaku olwo olwokusatu nemba nga sikola, kiina bwe kyekuusa ku shiriki? tekiina bwashiriki bwakyo, wabula si sunna. si sunna tekitegeeza nti maama wulu yafa tetulina kukola oba taata wulu yafa tulina kukola ki kola. alam yunqal ani as-salafi, tetwakijjaako mbatusookawo okuva ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam abeere basahaba nti omuntu lwafudde tetukola ki. wallahi wabeera kubeerawo lunaku lwe tulina kukuza oba butakola, twalibadde tetukola lunaku nabbi Muhammad lwe yafa. yagamba alayhi salatu wassalamu, hadithi sahahahu al-Albani, man azmat alayhi musibatuhu, omuntu buli lwafiirwangayo omuntu kitaawe, maamawo, ssengawo, jjajjaawo ng'obadde mwagalwa gy'oli bbaawo, ne kikugejjako ng'olaba olina okugulumizaawo olunaku lwe yafa oba ki. yagamba nabbi waffe alayhi salatu wassalam, faliyataazza bimusibatihi bi, abeere nga yeegumyagumya nnyo yenyweza n'okufa kwange nze Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kubanga teri yasobola kufa
nasinga nabbi Muhammad kitiibwa mu kufa. Kyova olaba abawalimu bayogera bingi abatontomi ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omu ku batontomi b'obusiraamu yagamba ma faqada almaduna mithla Muhammadin, abatusookawo bonna teyali afiiriddwa muntu nga yenkanankana nani ne nabbi Muhammad. Wala mithluhu hatta alqiyamati yufqadu, era teri yagenda kuddayo kufiirwa muntu yenkanankana nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutuusa ku qiyam taliyo. Nagamba nti walau kanat ad-dunya tadumu liwahidi, ebeera kubeeranga edduniya esobola okubeeranga ewangaaza omuntu agiwangaalirako ebbanga lyonna, lakana rasulullahi sallallahu alayhi wasallama hayyan mukhallada, nabbi Muhammad yali badde awangaala paka ku qiyama. Naye ekigambo kya Allah tabaraka wa taala kyamala okunywera nti kullu nafsin dha'iqatul maut, buli muntu nze naawe n'abasigadde tuyina okufa, era Allah jatuwa empeera yaffe nga tumusinkanye Allah tabaraka wa taala. So tewali bwetaavu bwa kukuza lunaku kitaawo luyafa mbu tojja kukola, tewali bwetaavu bwa kukuza maama wo luyafa mbu tojja kukola. Enkola si yaffe ng'abayisiraamu jejjeemu. Wallahu taala alam. Barakallahu fiika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, omukyala bw'abanga azadde naddala ng'alongooseddwa bulongoosebwa, bamugamba okutwala akaseera akawerako nga tannaba kufuna lubuto lulala. Sheekhe, mbuuza, waliyo enkola Isiraamu ze nnyinza okukozesa okuteekawo oba okuziyiza omukyala ono okufuna olubuto nga tetukozeseza zino ez'ekizungu? Enkola ez'ekisiraamu ziyinza okunyambako ku child spacing. Tejjaawo okugera kwa Allah nga bwe yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Withdraw kitegeeza omuntu okuwulira amazzi n'abeera nga tagateekamu, n'abeera nga agateeka bbali. Ekyo kye bayita withdraw method. Amateeka g'eddiini gagikkiriza omuntu asobola ogikozesa. Biri esobola okuteekawo spacing, esobola okubeera ey'akaweta. Abawalimu bagihaqqaqa nti omuntu asobola ogikozesa akano ke batera okuteeka mu mukono. Waliwo akantu ke bateeka mu mukono, naye waliwo abamu abakizudde nti kiyinza ate okutaataaganya sisitimu y'omukyala. Spacing eyo teyina buzibu. Wallahu ta'ala a'lam. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe, saba kuntangazaako ku hadithi ekwatagana ku kwetangira obwavu n'okubwewala. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri wa a'udhu bika min adhabil qabr la ilaha illa ant. Allah nkusaba ontaasa obukaafu n'obwavu. Bw'ateekawo omulimu gwonna osabe Allah ateekemu baraka. Teriyo mulimu gutasobola kuvaamu riziki ebbanga ligumala nga gwa halal. Allah asobola okuyisirizaako n'ogaggawala nga koyitiddeko kutunda paani, kyoyitiddeko kasita osaba Allah tabaraka wa taala. Yoteekeddwa okubeera nga okola, olina okubeera nga oli mubdi'u, olina okubeera creative. Creativity nkulu nnyo ku muntu agenda okukola. Leka kwesiba ku kintu kimu ne weezingiraawo ng'okimanyi nti naawe amagoba tegavaamu, tojja kukulaakulana. Teekawo ebiralalala Allah byagenda okuyisirizaako nga asbaabu osobole okubeera ng'okulaakulana. Mithaalu dhalik ye muntu okubeera ng'atunda ennyaanya nga yaafiira ku nnyaanya zokka. Lwaki ofiira ku nnyaanya ng'okimanyi nti bwe nteekawo n'akatungulu nsobola okufunako ebibiri? Lwaki ofiira ku butungulu n'ennyaanya zokka nga ne bw'osalaasala muwogo era naye omufunako ebibiri? Onaagenda okuŋŋaanya kye bayita obuyiiya,
teekawo ebintu ebyenjawulo ng'okimanyi nti insha Allah nja kutega owa katungulu, ow'ennyaanya, owa muwogo, ow'amatooke. Buli wofuna kapito muteekemu ebirala osobole okubeera ng'oli muyiiya omutuufu. Mu buyiiya mulimu omuntu okubeera omuyonjo ku mulimu gwo. Bano abantu oba obayiiyiza bajja kuleka omukyafu bajje baguleewo. Musajja atunda amatooyi asooka na kusiimuulawo okwo, ayambala olugoye lulungi nnyo muyonjo, bajja kujjeewo bagulewo nga balondoola obuyonjo. Mu buyiiya mulimu omuntu okubeera ng'alina kye bayita customer care, enkwata y'abantu. Omuntu n'ebigambo by'okozesa obeera muyiiya bw'ayagala okuwona obwavu. Ebigambo by'okozesa obukozesa eri ba customer bano obeera muyiiya. Abantu n'obayita oluusi amannya ge baagala. Omuntu n'okozesa ebigambo ebiwoomu gye bali. Allah ayisirizaako okubeera butabeera wa boggo ku bizinesi. Omukyalo omwali awo mukono bamutuuma tebivunda. Abantu abagamba tebivunda, abaseera babagamba nti tebivunda mbirekeewo, tebivunda mbirekeewo. Kati bamuyiga ye bwatyo bwakola ki? Bwali teri ajja kujjeewo kubanga bamutuuma tebivunda. Abagamba bwatyo. Kati gobeerawo nga olina kye bayita marini mu lulimi olwangungu kye bayita flexibility. Omuntu olina okubeera flexible ng'okyukakyuka. Olwaleero bw'okozesa kino leka kulowooza nti gye bazireegera gye zikkira. Bw'olaba ng'obala osobola okufunako ebitaano, alhamdulillah, twala ebitaano ebyo. Bw'olaba ng'osobola okufuna ebibiri, ng'omusiraamu oyitawo, mulekere ekintu, genda mu maaso, ojja kukola bingi okusinga abalala. So obuyiiya kigambo kikulu nnyo mu bizinensi yo. Bw'oba oyagala okuguka mu bintu ebirala Allah byasobola okuyisirizaako okufuna omuntu okubeera nga yukthiru mina ddua, asabira nnyo bizinensi ye ebbanga lyonna. Ka bizinensi kasabire imukako n'ekiro, ayi Allah natandika nnyaanya zinsobola. Allah okole hijja bagandi omukyala ssebo yali atundaawo nnyaanya na butungulu, naye ssebo Allah kuyayisiriza n'agenda akola hijja. Kati hajjati mulamba kisobokera ddala bulungi singa oyitiriza okusabaani Allah tabaraka wa taala. Ekisembayo kathuratul ijtihad, okuyitiriza obunyiikivu. Abantu abamu namugayaavu semugayaavu, akola bizinensi n'agiteekaawo n'agalagajjala ebbanga lyonna, n'agiteekawo ateekawo bantu ne bamubba olwaleero ne bamubba enkya. Omusiraamu tebamubbira oba tebamulumira mu kituli kimu emirundi ebiri. Omuntu akubbye olwaleero n'enkyera omutaddewo, sirina kyakukola, yalina okubaawo. La, kyusa mu bugayaavu obulala ye muntu obutakeera. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba innama burika hadhihi al-umma fi bukuriyatiha, Allah yateeka omukisa mu ummeeno mu kukeera kwayo. Neggwe ku mulimu otuukawo saawa 6, saawa 5, keerako saawa 11 yadde abantu tebannajja, kola ofune ku mikisa gy'okukeera, Allah ajja kukugaggawaza. So ebyo byonna biraga ti omuntu asobolera ddala bulungi okubeera ng'agaggawala singa aba abyekutteko. Amma waliwo ebintu ebirala era ebirumya obwavu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yayogerako nga Allah asobola okuleeta mu community obwavu oba mu family obwavu singa tuba tubikola mu byo azina obwenzi. Omuntu singa ayitiriza obwenzi agenda ayenda wano na wali, Allah amugjamu omukisa, ensimbi ne zibeera nga zivaamu omukisa. Mu bintu ebireeta obwavu Nabbi Muhammad byeyogerako manu zakati wa sadaqat, abantu obutakwatako mu maali gye bakoze kuwaayoko mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala. Yayigiriza Nabbi Muhammad naga nti ma manaa qawmun zakata amwalihim illa muni'u alqatrata min as-samaa walawla albahaimu lam tumtaru. Yaga nti abantu tebasobola kulekayo zaka okujjako nga Allah tabaraka wa taala bamme enkuba okuva mu ggulu, obwavu ne bubaluma. Tebaba kuba bawansolo, embwa, embizzi, ente eziri mu nsi, bahaimu ebitategeera. Lam tumtaru, twalifudde obwavu enkuba nekola ki? Neziizibwa okutonnya. So abantu bubanga okone kyofunye kwatako mu nsawo kikole ki? Okiteekeyo. Mu bintu ebirala ebisobola okuziyiza
bagaggawala mulimu obutalamuza kitabo kya Allah tabaraka wa taala naddala obutalagira bantu esala gwe nezizibwa okubeera nga wakawe eragirwa yagamba Allah tabaraka wa taala nti wa'muru ahlaka bisalati wastabir alayha taala asobola omugaggawaza mu birala ebisobola okuleeta obwavu ye muntu okubeera nga akutula oluganda yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ti man ahabba wa man arada an yukthira lahu rabbuhu fi rizqihi yenna Allah tabaraka wa taala awulira nti ayagala Allah mwongere ku buwangazi bwe au kama qala alayhi salatu wassalam wa an yuwassi'a lahu fi umrihi yenna ayagala Allah mwongere ku riziki yagaggawale era nga ayagala Allah mwongere ku buwangazi bwe falyasilu rahma gendo tandika okuyunga buli yenna gwe weekutulako buli wa famire gwe watandikanga okuvuma muyombye ebbanga dayo mugambe nti mbimazi mbivuddeko kati nkomyewo insha Allah tuddingane yagala bugagga dayo eri wa famire yenna gwe wali weekutulako nga nti olutalo tuluwumuzi kakati tutandike bupya insha Allah taala tusonyiwagane Allah tabaraka wa taala ajja kuwa empeera eyo ekyokubiri Allah ajja kugaggawaza ekirala mu bisobola okubeera nga byongera omuntu obugagga ne bimujjako obwavu kathuratul istighfar okuyitiriza ennyo istighfar astaghfirullah abantu bwe balekerawo okusaba Allah okubasonyiwa owekitibwa Allah tabaraka wa taala asobola okubeera nga abalumya obwavu ebbanga lyonna kyajja mu bigambo bya nabbi Nuh faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara yagamba nti nagamba abantu bange muyitirize okusaba Allah basonyiwe mwitiriza okusaba Allah tabaraka wa taala abasonyiwe innahu kana ghaffara Allah musonyi nnyo yursili samaa alaykum midrara Allah bwe munasaba okubasonyiwa agenda kutonyesa enkuba nga nyingi wayumdidukum bi amwali Allah abawe omudidi gw'emmaali abawe emmaali mugaggawale wa banin abawe n'abaana wayaj'al lakum jannat ofuna amalimiro wayaj'al lakum anhara Allah bateekerewo n'emigga ebyo byonna biraga nti Allah asobola okugaggawaza omuntu singa ayitiriza istighfar era asobola okwavuwaza omuntu singa ava ku istighfar tulanga kewo gati astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi sayyidul istighfar Allahumma waliwo sayyidul istighfar nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayigiriza ng'atulaga nti bw'ogisoma oba okoze mukama w'okusaba Allah tabaraka wa taala yenna eyo genda ogyekwateko mu birala as-salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam okusalira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam okusalira nabbi singa omuntu akuyitiriza ebbanga lyonna Allah amuggulirawo ebyenfuna era amutaasa ebirwadde yagamba nabbi waffe Muhammad nga sahaba azze gyali namugati kama ajalu salata alayka ya rasulallah nkukusalira ekyenkana kinamuga nti mashita kyoba oyagadde namugati rubu kusalira ekimu kyakuna akoota naga nti khair kirungi fa inzita fa huwa khair bwoyongerako ku kimu kyakuna kye kisinga obulungi naga nti nisf nkole thuluth nkole kimu kyakusatu naga nti khair fa inzita fa huwa khair naga nti nisf nkole kimu kyakubiri nagamba nti nam khair bwoba oyongeddeko kye kisinga obulungi naga nti thuluthain nkole 2/3 naga nti kye kisinga obulungi kyekirungi bwoba oyongeddeko kye kisinga obulungi namuga nti idhan aj'alu salata kullahu salatan alayka ya rasulallah ngenda kukusalira ng'ebbanga lyonna namugamba nti bw'onaakikola Allah agenda kukutaasa obwavu bw'onaakikola Allah ajja kujjako agalwadde agakuluma bw'onaakikola Allah ajja kujjako ebyo obunyigo obukolaki obukuluma so okusalira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kigambo kikulu nnyo gye tukola ki gye tuli wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika.
Sheikh oyogedde ku Sayyidul Istighfar naye togitubuulidde. سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي لا يغفر الذنوب إلا أنت. إجبت سيد الاستغفار. Barakallahu fika. Ate Sheikh agamba nti okweyambula engoye ekiro kireeta obwavu, okukwata ku ttama nga otudde kabarazako ne weewuunya kireeta obwavu, okukwatira emikono emabega n'ogizingira emabega kireeta obwavu, okulya nga tonnanaaba janaba kireeta obwavu. Sheikh biriko obujulizi? Astaghfirullah alazim. Kwata kutama, kuzingira mikono mabega, kutula kabaraza, kullu hadhihi lam yunkal ani nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sitabi tugamba nga konti bivaamu ki obwavu, tulekeraawo kubirowolerezaamu. Barakallahu wafika. Barakallah. Kibuuzo ekidirira ekisembayo biidhinillah ku lw'obudde kigamba nti Sheikh mbuuza, singa nze nzekka omusiraamu mu maka ga kitange, mu maka ga kitange, Allah n'agera muzeeyi n'afa, emmaali ye egabwa etya? Singa ye musiraamu yekka mu maka ga kitaawe, Allah n'agera muzeeyi n'afa, emmaali egabwa etya? Bw'abanga taata abadde musiraamu, emmaali egabwa bulala. Bw'abanga tabadde musiraamu, era emmaali egabwa buki? Bulala. Tulinayo hukumu nnene nnyo. Omuntu bw'abeera nga ayabadde omusiraamu mu maka ga kitaawe, nga kitaawe musiraamu, amateeka g'eddiini go ga taata, bano abasigadde abatali basiraamu tebafuna. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarithu almuslimu kafira wala kafiru muslima. Omusiraamu tasikira mukaafu, ate n'omukaafu tasikira muki? Siraamu. Amakulu tafuna ku maali ya musiraamu, n'omusiraamu tafuna ku maali ya muki? Ya mukaafu. Ate singa taata abadde si musiraamu, gwoliko gwe gwekka omusiraamu, abafu ofuna, abawali mbagamba ntofuna, okujjako ng'ogifunye mu mbeera etali ya busika, nga ogifunye mu mbeera ya kugabangaba ya buyaki ya bulijjo, oba ng'ogifunye mu nfuna egamba nti taata alese byalese, abantu bonna ne bagenda nga bateekayo, kuba aslan tebagaba mu sharia, tebabimanyi. Abawalimu abamu balaba nti bayinza okukwata emmaali eyo ne bagireeta nerwanyisa obusiraamu, ebadde eyo kapoloti kali awo ne bakazimbako kyaki, okalekera katwale obeere ng'okakolamu ebintu byaki, ebintu ebinaagasa ebirala, naye nga tokakutte nga akatutte mu buki, mu busika. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Kozi nga sinnasoma kibuuzo ekisembayo nekino kakiyitewo biidhinillah. Mbuuza, omukyala singa afa nga enviiri ze nsibemu, ezo Allah ze yamutonda nazo, singa omukyala afa nga yasiba enviiri ezo Allah ze yamuwa, Sheikh enviiri ezo bazisumulula? Enviiri ezo tuzisimulula ne tuzibamu ebituutwa bisatu, bwatu byayigiriza Nabbi Muhammad era ye sunna. Tuzisimulula ne tukolamu thalatha hathayati, ebituutwa bisatu, eno ku nkoona na wano ne saidi eno, bwatyo bwe yayigiriza Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Barakallahu fika. Kibuuzo ekisembayo kigamba nti Sheikh mbuuza nti omuntu agenda okusiba olunaku lwa Arafa bwe luba nga lwakubaawo olunaku olwokutaano
nzikirizibwa okulusiiba nga sigenda kusiiba lunaku luvannyuma lwalwo. Ebbanga lyomala ng'osiibye olunaku olwokuna la baasa bihi, siiba olwaki? Olwa Arafa. Ate singa lunsanga lwokka, bangi mbawali mbagamba olusiiba kuba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yaziiza olwokutaano okulusiiba, nahiyo yaayo bagamba nti lam yakun ashaddu, oba togisiibiddeeko olunaku lulala, nga bweri nahiyo ku lw'omukaaga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mutunulire nahiyo zino ebbiri. Juwairiya agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayagala kusiiba lwakutaano, namuga nti asumti bil emsi, wasiibye olwajjo? Namuga nti la. Namuga nti atasumina gada, onaasiiba enkya? Naga nti la. Kyava muga nti la tasuumu yawma aljum'a, tosiibanga olwokutaano illa an tasuuma yawma qablahu wa yawman ba'da au yawmun ba'da, tokkirizibwa kulusiiba okujjako ng'osiibye olunaku olw'emabega oba olunaku mu maaso. Amma hadithi eyajja ku lw'omukaaga yali nkambwe nnyo ng'erina special way communication, yali erina obukambwe ng'erimu waid, oba ng'erimu okulaga obunywevu bwa nabbi ku nsonga eyo. Abantu beetaaga okukyetegereza. La tasuumu nahiya, nabbi aziiriza ddala, la tasuumu yawma sabiti, tosiibanga olw'omukaaga illa fima fturida alaikum, okujjako ku nnaku eza farada. Nakati walau lam tajidu nahyun kama eno shadid, ne bw'oba tofunye illa lihafa tamuri oba illa lihafi inabi, ng'ofunye kapapajjo ka ntende, famduguhu, kale gaayako nga tosiibye lwakumeka lwa mukaaga. Kitegeeza okuziyiza okunene, era abawalimu bakitunuulira ekyo ne baga nti abantu baga nti hadithi nnafu, nga tebeetegereza min haithiyati lisnaadi sinnafu, bagamba ina ittirab ng'ate zeeri special. Ekyokubiri kyezza okwogerako eraga obukulu bwakyo, era nejjamu nekola istithna nti Ramadani siiba, oli wa Ramadani siiba illa fima fturida alaikum, okujjako mu bintu ebiri special. Olina okutulagayo obujulizi obwenkukunala obulaga obunafu bwayo ku nsonga efaanana bwetyo. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nga atugassa n'ebyo bye twejjukanyiza olunaku olwaleero. Ebibuuzo ebisigalidde insha Allah bye tujja okutandikirako biidhinillah ku lwokubiri olujja. Wa barakallahu fiikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.